Mbwe nsibuko ya movie ennungi ebeera Jinja Media TV. Bu movies obuli educative obusanga ku Jinja Media TV. Movies ezimu kwezo ezirimu abasajja abaakabala esanga ku Jinja Media TV. Movie ng'eno emu kwezo eziranking nti ze ziri best of the best, buli omu jalaba n'agamba nti wow zinalabika movie. Movie eno ya butundu seri ya kitala erimu abasajja abagezi ennyo eyimiridde ku maanyi ag'obufuusa n'ebirala. So movie nga zino tubeera nazo ku Jinja Media TV always. Tubeera ne movies series naye okusinga ennyo tuba na series mutwalo plus movies adeya. Just kyolina okukola kwe okufuna engeri gy'ogituukako naye kanamba kabaawo awo wansi kasembya 51. Oluusi osobola ogenda ku n'okozesa description mubaamu linki, oba si kyo n'ogenda ku Telegram naye oba ng'oli mu kujjukujja osobola otutuukako okozesa Jinja Media TV public channel teri private because ffe tetusaba sente. Just kyolina okola subscribing wano then tweyongere kano ka movie erinnya lyako temwerabira buli samba mbabuli erinnya bakayita Vicenzo kaseri kano osobola okanyoonya Vicenzo ku Telegram. Kizibu nnyo okulaba bu movies buno kubanga erinnya lyako lye litawaanya. Oyinza otuukayo buseries eriyo firimu nnyingi oyinza obbula, so olina okukwata erinnya lyako Vicenzo the movie. Always ebeera movie update wano ku Jinja Media TV. Tuba tukuwa movie update Vicenzo the movie, look for it. Genda mu description ka link kasobola okubeerayo, but ffe bakafulu mu kutuusaako movies ezitunda, movies ennungi, movies eziri mu martial arts ate nga nnungi. Osobola okanyoonyaako wonna w'onaaba osobodde but for free. Subscribe for more.